mazima nkoze ntya kumanyise ekituufu ekindi munda mu mutima nkuze ondaba okuze nkulaba fembi tukuze nga tweraba ekyo tekimala amazima wegali egande sentinatina uliriza nzakwagala kumira kunze nzakwagala balala balimba nzakwagala lemera kunze nzakwagala balala balimba mu balungi gwe wasuka kutuuma erinnya kinze manyise abalala bonna nti obasinga oli mukulu mbitiibwa osaana okutijjisibwa toli muto naye kiŋŋwanira okuwembejja ekyo tekimala amazima wegali egande sentinatina uliriza nzakwagala kumira kunze nzakwagala balala balimba nzakwagala lemera kunze nzakwagala balala balimba kabite twala byange abalala basule bona basinga sirimba twala byange abalala basule abalala basinga It's just tubana embeera zetuyitamu abange ng'oluusi zinyiga n'oluusi natuuka n'okwemulugunya mbuba walekebwa ze waliwo oluusi lwenzigwamu n'amaanyi naye nina erinnya omuyaga ne bwe gutyo gw'amaanyi nze nina erinnya omulabe ne bwannumba mutumbi nina erinnya kati laba sikyatanze binumba kuba nina erinnya bingo banza sitawana gino emisanvu egya buli lukya egijja gyenyiga mirimu gyange kaziba endwadde z'okumukumu ezitawankanya obulamu bwange bana balaba banerijjako bubazibikira emikisa gyange muyita mundu yange mukumi wange ono mulwanyi wange ampanirira angabirira ankuma era nese Yesu 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 Yesu
tukwebaza ali Katonda w'ekitiibwa sinzibwa omwoyo mutukuvu oli w'amaanyi kabaka olubizibwa ali Katonda w'ekitiibwa oli w'amaanyi Vunama, woli vunama, vunama, kubigere byo. Vunama, woli vunama, vunama, Yesu kubigere byo. Pero muchisibo cho nine ensonga yange umutima endyanga kansa nkudde ku bigere byo leero onsumulule abajja gy'oli tobagoba obasembeza awo mu kifuba kyo n'obakakanya Jekenaku kwetaga jango kole byalema abaana b'abantu tata munabye kubigere byo awo woli kuba manyi byenetanga biryawo woli olwaleero Sanyo n'obutebenkevu byonna kiwooma gy'oli gw'obeera ofuula mu linnya erisinga amaanyi erya Mukama waffe Yesu tusabidde amina. Kale tubateremu oluyimba emperekeze ezaberekedde Henry ne Harriet abajja mu maaso.
kibuga ne kalabala baabwe babeere nabo bajja mu maaso oluyimba bajja
Era nsaba ffenna attentioning eri eno, mbasaba attentioning eri eno. Tutandike omukolo gwaffe. Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino kyotukoledde. Weebale kye tuba tupulaningira obuplaninsi ekifudde reality. Kenneth ne Harriet beera nga bafumba omuntu omu. Kyeva nsaba weekulubiza ebyo ebigenda okukolebwa bizze ettendo eri erinnya lyo. Erinnya erya Yesu tubungayo embaga eno ofuge. Kristo Yesu tweyanziza. Amiina. Kasabe mutuleko ebali eyo era Kenneth atukakase oba ye mwana muwala Harriet gw'abadde alinda. Kale abooluganda abaagalwa tukuŋŋaanidde wano maaso gammwe ekibiina ekinene okugatta omwami ono Kenneth Nsubuga n'omukyala ono Kemikisa Harriet bufuga obutukuvu ng'amateeka ga Katonda n'amateeka agafuga ensi eno bwe galagira. Obufumbo bwe bayingira mu kyekigambo eky'ekitiibwa ekyalagirwa Katonda abantu nga tebannaba kwonoona okubeera omusingi n'akaluka obulamu bw'amaka okubeeragana n'okusanyusagana. Omwami n'omukyala ne basaana okuba naye buli muntu eri munne. Era ensonga eno Kristo yagisaamu ekitiibwa bwe yagenda ku mbaga y'okugolekuka n'ekyeggaliraaya so nga teyontuwe Pawulo ekifaananyiza n'okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye. Kale okufunira nti kwetagisa muntu kuyingira nga teyeerowoozezza nekitagabale ng'afumitiza era ng'assaamu Katonda ekitiibwa. Kaakano bano ababiri nga bayingira mu nsonga enkulu bw'eti wabeeremu mu kibiina omuntu alina ensonga ey'amazima ebalobera okugattibwa mu fumu obutukuvu gyatule kaakati oba sikyosezza ennaku zonna. Nammwe mbakuutira Kenneth ne Harriet wabeerawo abadde n'ekyakwese oli awo obusazizzaamu dda okyalina sekensi nga 5. Ekitabo ekyo tugenda kubeera nga tulawulana okuyingira mu Mukama okuliko n'akakwakulizo paka okufa lwekutwawukanya kyempa kubuuza Henry. So Kenneth omaliridde ogenda mu maaso mu mukago ne Harriet Mwewaawo malirizo ogenda mu mukago era n'ekisa Mukama okusumba. Amina. Naawe Harriet omaliridde okuyingira mu mukago gw'obufumbo obutukuvu ne Kenneth muwulize ebyalibwa kye biyigiriza eri omwami n'omukyala okusinziira ku Befeso essula ey'okutaano olunywa lwa bino tubakola 31. Wagamba nti abasajja mwagalenga abakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo alyoke agitukuze ng'aginaza n'amazzi n'ekigambo. Bwekityo omusajja bwe kimugwanira okwagala mukazi we ng'omubiri ogumu. Teyagala mukazi we yeyagala yekka kubanga tewali muntu yali atya omubiri gwe ye omu agujjanjaba aguliisa nga Mukama waffe bajjanjabira baaliisa ekkanisa. Bwe n'olw'ensonga eno omusajja kyagamba ng'aleka kitaawe erinnya ne yeegatta n'omukyala ne bafuuka omubiri gumu olw'ekkanisa. N'ekyo omukulu Kenneth Bayibuli kyekufuutira wano ekwagala na mwana muwala Harriet n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna nga totwala kyakulabirako kya neiba nga bwayagala mukyala we naye ng'otwala ekyokulabira ku kya Kristo nga bwe yayagala ekkanisa. Ono
okolanga bwotyo. Amiina. Abakebezi mwandinyambye kuba tulina embaga emu mu kkanisa naye ndaba yabatudde emabega nga fulumye oba bajja mu maaso. Bayibuli negamba naawe Harriet ti kakkananga nnyo eri omwami wo ng'omanyidde ddala nti omwami gwe mutwe gw'awaka nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Nolwekyo oba oyagala ebintu byonna okugendera obulungi, kakkana era obeere muwulize era omwetoowaze. Omuntu amanyidde ddala nti entalo z'abakakkamu Mukama Katonda yazibalwanira. So okukuutira nebibeera nga bitiibwa bingi oba obugagga bungi nga bitidde sayidi yo Harriet, tekula kifo kyabukulembeze mu maka. Kakkana oba oyagala entalo zo zonna Katonda yabazirwana. Owulidde Harriet? Ani agaba Harriet okufumba obutukuvu? Tulinawo muko? Tulinawo muko? Yamuko? Owasa omukyala ono okuba mukazi ogw'owasizza okubeerawo n'emufumbo obutukuvu nga Katonda bwe yalagira. Omukyala ono omwagala, onoomusanyusa, onoobeera nga naye mu mbeera zonna, onooleka n'abakazi abalala bonna, onoobeera naye ennaku ze zimala nga mubeera mu mwembi. Weewaawo naakolanga bwetyo nga Mukama y'omubeezi. Naawe Kemigisa Harriet ofumbula omusajja ono Nsubuga Kenneth okuba omulimu ogw'ofumbiddwa okubeerawo n'emufumbo okutukuvu nga Katonda bw'alagira, n'omwagala n'omusanyusa n'omusalamu ekitiibwa n'omuleka n'abalala bonna, n'obeera naye yekka ennaku ze zimala nga mubeera mu mwembi. Wenjogerera nga batandise okuyingira omukago gwabwe, era omukago si kirala kyonna naye bwe luganda olujja obukulu nga luyitamu kulayiraganira, ate ne lumyumyula ne lusinga n'oluganda olw'oluzaaliranwa. Kati wenjogerera nga batandika okuyingira mu mukago gwabwe. Nze Nsubuga Kenneth nkuwasa Kemigisa Harriet okubeera mukyala wange gw'empasiza. Ngenda kubeera naawe okusookera ddala leero era ne bulijjo, era nga musisimuno mu bwakabaka bwa Katonda nkukakasa nti buli mu mbeera zonna bwe ziruka obulamu ngenda kuyingiriranga naawe watali kusagasaga. Tulwanirenga wamu, tuwanuulirenga wamu olw'ekisa kya Katonda. Omwagalwa wange bwentyo bwetulayiridde mu bantu abangi bano mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.
okusookera ddala ddala leero ne bulijjo era nga musigamana mu bwakabaka bwa Katonda nkukakasa nti mu mbeera zonna ezirumba obulamu sirina kukyukakyuka oba okusagaasibanga nja kuyimirangawo kumalirengawo era nga tulirengawo olw'ekisa kya Katonda omwaka lwalekene witibwa ndibayinda mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina. buli mukago ogubeera n'akabonero kaagwo nga bw'olaba Katonda bwe yayingira mu mukago ne Nuuwa baateekawo akabonero aka rainbow oba muyite musoke. Era Katonda bwe yayingira mu mukago n'Abaebbulaniya baateekawo akabonero ak'okkomolanga abaana abalenzi. Naffe abaali abeebolezi n'abannaggwanga abatalina kakwate Katonda bwe tuyingira naye omukago ogw'obulokozi atuwa akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu abeera mu mitima gyaffe. N'ekkanisa bwe yatuula nga ne Kristo ali mu masekkati gaayo ne balyoka bakkaanya nti leka empeta kabeere nga akabonero ak'obufumbo obutukuvu. Bongayo empeta zino mu linnya lya Kitaffe n'Omwana okubeera omusingo era akabonero akakakasa nti bayingidde mu mukago. Nsaba zitukuzibwe mu linnya lya Yesu, zivengamu eddoboozi eribajjukiza nti mwalayiraganya ku kituufu kya UCC. Zitukuze mu linnya lya Yesu, amiina. Ogwe Kenneth omuwembete yino omwana muwala Harriet ng'akabonero kwako obwesigwa n'obulongoofu akalaga okwagala okw'omunda akakakasa nti ononywezaamu omukago guno gwe muyingiddemu leero. Weewaawo naawe Harriet omuwembete eno Kenneth ng'akabonero ak'obwesigwa n'obulongoofu akakakasa nti ononywezaamu omukago gwe muyingiddemu naye olwaleero. Wangi kwambaza kasino omwaka wa Harriet ng'akabonero kange ak'obwesigwa n'obulongoofu akalaga okwagala kwange okw'omuntu era akakukakasa nti nyingidde mu mukago. Nsooka okuwa erinnya lyange eryansooga n'enkuwa obwenge bwange n'enkuwa ekitiibwa kyange n'ebyange byonna era n'emukakasa ndiwo nga mwoyo wange mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Omwana omuwala kayambaze omwami w'empeta. Kwambaza empeta eno omwagala wange nsooka n'akabonero kange ak'obwesigwa n'obulongoofu akalaga okwagala kwange okw'omunda era akakukakasa nti nnyingidde mu mukago nange n'omubiri gwange n'ebyange byonna era n'emukakasa muli bumu nga buli owange mu linnya lya Mukama waffe Yesu okuba n'olwaleero kati owammwe ye waffe n'abantu be bantu bange era yonna kyonna ogendanga nange gye nagendanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Katonda affe yeebazibwe nnyo, Mukama agulumizibwe. Katonda affe byakolanga byanjawulo. Katonda affe byakola byamaanyi, Mukama agulumizibwe. Amiina. Abantu bano bazze wano nga bali babiri naye okusinziira ku layina buli omu kwalayinidde munne n'akabonero buli omu kamaze okuwa munne tebakyali babiri nate. Bano omwami n'omukyala Nsuuga
Katonda kyagasse tiwabanga wakyawukanya. Katonda afuula ekitiibwa seewo katumire bafumbo ebintu bingi ebirungi biba nebisoomooza era ekisa kya Katonda kibadde kikubedde obufumbo bw'oyingira ng'oyagala busobola okufuukira ate olugendo olutwala okusikirira. Kyemba nsaba abazadde sayidi zombi mujje neyo balina ekitutu wano tuwongere obufumbo bw'abaana baffe Katonda abayambe batalagire bulungi. Kale mujje tubasabire naawe asigaddeyo tooza zizinga bulwange naye golola emikono gyo mulina ekitutu ogenda golola emikono gyo tusabire abantu. Kitaffe omwezi ebintu byonna erinnya ly'okkulu osaanidde okulubizibwa. Mu kiseera kino tukwebaza olwa kino kyotukoledde Kenneth ne Harriet okubafuula omuntu omu. Kyetuka tubawongayo emikono gyo nga tusaba weegulumize oyolese ekitiibwa kyo oyolese ettendo lyo mu maka gaabwe. Tusumulula omuso ogutaliiko obuyinike mu maka gaabwe byonna bye bateekako emikono bireete amagoba. Tusumulula obulamu mu mibiri gyabwe, tusumulula okukulaakulana mu ngeri zonna, tusumulula n'ezadde n'obuweereza bwonna obuli bulamu bwabwe buleka bwamatukeyo. Tubasabira obukuumi obw'enjawulo n'obuwangaazi, leka babeere mu nsi nga balaba obulungi bwo n'ekitiibwa kyo. Weebale nnyo Mukama, mu Kristo Yesu kweyazizza. Amiina. Okubabuulizaako n'okubayozayoza abagole baffe kabake wansi w'amanaala ago nga tuyingira mu kiseera ekyokubayozayoza. When
tubaliriza n'omwenya abazze okubeerawo ng'abajulizi bansuubuka nga bafuuka kye bali olwaleero mukama akulirize. Etunakolerera singi gye muli ebisinga twabyogerera nammwe naye mbakuutira muli ekisinga muya mukama waffe Yesu okutegeera nti kyemuyingidemu kya muwendo ate n'omugendo kikuula kye mwagala kibeere. Bwe mulifuula eddwaniro nga mutandika okukubagananga, bwe mukikula ekyalo eky'emirembe byonna era birimu mwe kusalawo kwammwe, naye obufumbo bulungi era obufumbo bwa kitiibwa nnyo. Bwe muba nga mwagala ebintu okubatambulira obulungi, mbakuutira musasule omuwendo ogugula emirembe mu maka gammwe. Emirembe etereeta gyokka n'ekiba n'omuwendo gwe basasula. Olaba amakoto emirembe manya nti balina omuwendo gwe basasula. Emirembe tekimala gereeta maka so nga ate bikulu nnyo, naye olaba banyeemirembe baba n'omuwendo gwe basasula. Olina okusobola okukimanya ole wangaali wano nti bufumbo bulina kyaleereezizaako era teweegombagomba bufumbo bw'abantu balala. Buli bantu balina kyaleereezizaabwe, naye kwesasula omuwendo okusobola okugulira emirembe bimakako obufumbo obwo. Nakibagamba era nekiddamu nti olumu okubeera n'emirembe kyetaaga okumalirira okutambulako ng'omusiru newankubadde oli mugezi, naye nomalirira okubeera omusiru obeere n'emirembe bimakako. Bwefuba omugezi ennyo tomalaagana n'obufumbo tebuyingira. Nabagamba nti omuntu okwera n'emirembe kyetaaga kisobola okufuukako kasiru newankubadde omanya okwogera n'ofuuka kikala newankubadde owulira. Weefuula buli kimu yakirabye, weefuula buli kimu akikomentingako, tobeera na maka. Naye olukusikako n'oyingira ekiseera ekituufu ekitereezaamu ensonga, lw'obuubuuka tomalaako na bufumbo. Weetaaga omuntu alina omusambi wa kapiira amanyi basooka okukasiisa alyoka alabe wagenda okukasamba. Waliwo ebisobola okujja nga biruluma nnyo, nga biruluma nnyo, nga birina ebisobola okumalawo amaka, naye olwo batayi obeera olaba nga bikolaki nga biyita. So musasuleko omwoyo okugula emirembe. Nzikirira
Yesu n'ayingira mu bulamu bwange naawe ampadde emirembe egitaligerekeka emirembe emisana n'ekiwumula ebiva mu Yesu tebisobola kulwana ssente ekyo Yesu kyakola bw'ayingira bangi muliyo nga temulina mirembe buzibabaka businze ekintu kyatokaba bugerende ki naye Yesu bw'ayingira yaleeta emirembe n'ekiwumula obulamu bwaffe ate era n'emwebaza Yesu yatusabakiramu obutambulira mu kibi obulamu obujjudde obusamize buli kintu nga kiri kwebuuzanga ku mmandwa naye Yesu yayingirayo yonalerayo n'abisikiriza ebyobusamize bonna n'amasabo gaayokebwa ebyagira kitange naye Yesu n'akola omulimu mu famire n'agenda ng'alokolera ddala fena n'asisa ejjolo erijja Yesu bw'ajja ebyo byakola ababadde ebisaanyi bisekesa abafuula b'eddembe nga batafulayo ebiwojjolo Yesu yayingira mu bulamu bwange yansaba n'ekibuuzo naye bwenfiira wano ndagawa bwenfiira wano ndagawa bwenfiira wano ndagawa ekyo Yesu yakyakola bwe yayingira mu bulamu bwange manyi bulungi bwenfa wajendaga yanteekerateekera gyendemeremere kusanga n'okwesiima ekyo kikwetagisa nnyo kirowoozeeko gyotambula mu nsi ng'omugenyi leero osobola okuvaamu olw'ekyo okuvaamu naye gy'olaba bategekerayo ng'okyali wano gy'olaba bategekerayo ng'okyali wano neweerera ebibi n'oyita Yesu n'ayagala kubonakola byonna n'akutikula emikugu gy'ebibi gundi kwe lwakwekasakaza naye wekyala Yesu ayingira mulamu bwo akuwa obulamu butaggwaawo nemwebaza Yesu yayingira mulamu bwange yansana ali mwafu nnyo ng'omulenzi omuto eyali ayambadde empale ey'ekitaka Yesu ajja myaka n'emyaka 17 naye Yesu yayingira yatandika obulamu okuleeta omukisa emyaka gyeneramudderayo mu mwaka gunyingiza mu kyengera ky'omukisa buli mwaka kuleetawo enjawulo Yesu ayingira mulamu w'omuntu akwata ku nsonga zonna n'olwekyo ng'oli wano ng'omanyi kwesembezanga Yesu ng'omulokozi wo okyetaaga olwaleero okukola ayingire mulamu olokoke okulokoka ffe twalokoka tetusigaanye naye tuli mu bulamu obuwanvu obulamu obuyendera obulamu obulimu omukisa naawe wetaaga Yesu ayingire mulamu okutambulira naye nga osonyiibwa ebibi paka okuyingira ddala mulamu obutaggwaawo n'olwekyo obanga oli wano ng'omanyi tolokokanga nze nteeka mu maaso omukisa gy'oli oba okusalawo olwaleero ove mu kisaanyi osinge Katonda weerinde ebibi osembeze Yesu omulokozi era kintu kinsingo nga balaba bafuuka abagole bafuuka abafumbo bakwatula buli kwayafiridde munne ne Yesu twatula batuze tumusaba ayingire mulamu waffe n'alyoka atutuusa lwaki tolokoka olwaleero lwaki obulamu tobuwa Yesu lwaki tokulawo omutima gwa Yesu n'ayingira bwekubanga kwe kuyayagala obulamu okusembeza Yesu ng'omulokozi wo njagala tuviremu wamu esaala eno yabeka mu bitono okuwa Yesu ayingire mulamu olokoke okuva mirembe gino egyakyama mugambe nti ayi Yesu nkukwasa obulamu bwange leero ondokole okuva mirembe gino egyakyama nsonyiwa ebibi byonna era onandize ddala era ontukulize ddala nkukwasa obulamu bwange obeere mukama wange era obeere omulokozi wange olwaleero njakulawo kaliisoni wadde okutya nti ndokose mu linnya erya Yesu weewale nnyo Mukama kubanga oyingidde mu bulamu bwange ekitiibwa n'ettendo lino gy'oli mu Kristo Yesu eyanzisa
Chali chisaacho Mukama ekyakuleta wanjagalako ki nze yali omulimba tasaanidde wanjagalako ki Mukama nzalinga mukoka wanzuulamu ki nze yali omubbi omunaanfuusi omwana wa kabaka n'oleka ebitiibwa n'ojja onfiirira bwentyo nakomerera ku muti guli gwe weesimbira ku lusozi lwe wabumba ne nkusalira ogw'okufa kitange mu busirusiru obwange Mukama mwe wansonyiira nali ngwanira kufa taata omukwano gw'omungi gwampalulayo nawalulwa nze sirimba nali wakufa bange sente nandizijewa nsasule banje lyali limanjibwa nasaasirwa nze obalyawo nandibadde ekizibwa Katonda kitaffe n'obuyinza obwaffe bwa gavumenti ya Uganda okugattanga abagole n'okwesika obwateekebwamu ekkanisa negikiikiriraga mu nsonga zino nzikirize mbanyire omwami n'omukyala nsuubuka best man yeesisikana ebiwandiiko naye olw'enkya olaba balisoba bulungi nga oba ebiwandiiko byabwe kale twebaza Katonda olwa omukolo guno ne twebaza ne bonna abakoze okufula omukolo guno kye guli Prince Charles Blessed Charles owa big events kwebaziza nnyo olw'entegeka zonna z'okoze omukolo gwaffe gwa kitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda ku reception kuba abamutemanyiyo tugenda waggulwawo tuyitawo ku Jeff Lion Hotel naye tugenda bayambako okugenda atamanyiyo tewebabiikirira reception sawa mwenda zingeri tujja kubeera wali ate tuyingiigalakoli naye tugenda kugalagisa mangu tumanyi abamu obudde wala netujja kubayo ku reception Mukama batukolere Olabino atwenjogerera abakulu ab'obulamu nga bafuluma buli VIP abafuluma abantu banamuyigirirako ate VIP abanga afuluma tebamusooka wabweru kansabe kabasukumye mulinde kabakole bagenda
tawanika lala mukama fayo yadde omulaba ng'aluddewo naye mulindirire wandibange suubi lyoliruddewo nyonyonyo naye manya ekyegombe bwabwe kikyaguba muti gwa bulamu tokowa zobivaamu ekigambo kya mukama tekirimba kikola mu budde bwakyo mama mama onotera onjulira mulinde ddala mukama kumanyi tokowa onotera onjulira kuyize mulinde linda yesu ddala mukama kumanyi tokowa onotera onjulira abalindirira mukama balizibwamu amaanyi bwagamba balitambula tebalikowa balidduka tebalizirika obanga yesu ge maanyi gaabwe nze nali muto naye kati nkuze sirabanga mutuukirivu ngalekeddwawo endo mu yesu temuli losi buli kyokola kibeerako amagoba kati fuba osabe omunoonye mwesige gwe onotera ojjulira mulinde ane biri bitya tokowa onotera ojjulira kuyize mulinde linda yesu mukama kumanyi tokowa onotera ojjulira akolera mu biro bye linda tayimu y'omukwano kuba mukama afaayo ezo zolabanga ensozi mu maaso ga mukama butono nnyo alina obuyinza okwawula ennyanja bwagamba kibe ne kiba bwagulawo tewabagalawo wandiba ng'olaba ng'aluddewo naye mulinde mukama ajja mangu mulinde amirinda tokowa onotera njulira omulwadde linda yesu tokowa mama omukumba linda yesu
asinga asinga n'omwami wange yasinga n'abaana bange mama ne taata basinga ebirungi munsi byonna bisinga sekukube ngome une Lydia kugambye bibya toba kubona mukama gano baddo galaba toba kubona mukama gano baddo galaba. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya